DP block erabikenga ekibiina ekirwanisa Honorable Kyagulanyi. Omuntu yenna agamba nti DP block erwanisa Robert Kyagulanyi yeetaaga kukeberwa mutwe. Abaali balwana Robert Kyagulanyi ekyadondo kati be balimba mbu bamwagala nnyo. Abatakkirizanga mu people power kati be balowooza nti kati people power esobola obatwala mu maaso. Abo bempita ba milk-card politicians. Kino ekimotoka bamabike baatandika okisindika Basaamu Lubega. Omanyi waliwo abatayagala kusindika emmotoka naye weeyaka be basooka okugibuukira. Mu linnya lya DP njagala kakasa titugenda kulwanisa ebiteeso bino kubanga biragira ddala nti gavumenti egaanye okutuwuliriza ne iPod bye yaleeta gavumenti tebitunudde nako. Ne iPod bye yaleeta wansi wa Citizens Compact on Free and Fair Elections gavumenti ebisambye wala. N'olwekyo ffe ng'Abannayuganda nga tukulemberwa abakulembeze abagenda okutuula tulina okwekolamu omulimo tulabe nga ekisaawe ky'ebyobufuzi kiterezebwa kyaba independent abazungazunga. Omuntu agenda mu kamyufu oluvannyuma ate ne yeesimbawo. Abo be twagala okutereeza abantu basalewo, abo be tuyita ba political nomads. Oli wa ddembe okusalawo okubeera mu kibiina oba obutaba mu kibiina. Ekyo twakiteesaako naye nga tekigamba nti ku level y'obwa president owa independent ekibiina tekiyinza kumuwagira. Ekyo tekyakyogera nako. Ate ekyo kiba kitukosa kubanga ffe aba DP ffe tutambula ne Honorable Kyagulanyi ali independent ayagala okwesimba ku bwa president era tuteesa naye. Biki bye tugenda okukola? Tugenda kulwanisa ebiteeso bino, tugenda kutuula ne bannaffe tufulumye ekiwandiiko ekiwaayo pozisioni yaffe. We babeera n'emputtu eteeka ne baliyisa mutumanyi aba DP ku nsonga z'amateeka. We babeera n'emputtu eteeka ne baliyisa biteeso ebisinga bimenya ssemateeka wa Uganda. Ensonga tujja zitwala mu Constitutional Court.